Inside Story Uganda, real source of political updates. Charles Romuchana, sebo kubira ensonga ekikulu kyowerabidde is abazadde b'omwana n'ekyalo kyonna region yonna balina okukkiriza kw'amaanyi nnyo nti ebikere bigenda gobagoonya. Kakati enteesaganya ziri wakati w'ani n'ani mu nnyanja. Bano abazadde abafiirwa omwana n'eggoonya oba ebikere naggoonya. Enteesaganya gw'oyagala zibeere wakati w'ani n'ani? We are now in situation analysis. Katutunulira mbeera nga bweri. Ebikere byebiri mu conversation naggoonya. Byebiteesa naggoonya. Si bano abataka abafiiriddwa omwana n'eggoonya. Mu bino tolaba mu mpuuta, tolaba mu... That's how confusing the situation is. Kakati soko buuze mukulu Latifu. Because nakabeera ko bana mu program barometer emirundi egiwerako olwo bwe yakozesa nga baganye okumuwa kadi nze founder literally nze nasango yamanyi nansangwa bya Luganda byali byamaanyi nnyo kaawo kadda. Very good. Fetumubuuzi Kyagulanyi aliwo ugogenze kusinkana mukulu Museveni atadde amagye mu maka ga Kyagulanyi because Munyago tegaliyo naye presidential candidate ne w'amabirizi Kyagulanyi aliwo bumubuuza nebyakugambye nti bwe yagenda eri walaba akireeta wali wanaagenda kuddamu. Na ekyokubiri ndabyewo omusajja awo abalukiga yajja atya because waliwo osanga ono nsobola okumwetegeera, ono nsobola okumutegeera, ono nsobola okumutegeera tukiyita odd man out. Naye ono ate akiikira kigezi yonna. Abaganda bagamba nti eyawukana ku mugendo efuuka kaasa. Olabyemu kaasa. Akiikira kigezi yonna yazza atya. The third one is bakkaanya batya ku lisiti eno. Ebibuuzo yabiwandiika. Because you see, omuntu tulina okumuyita double clicking nga wali computer. So tusobola okufuna amazima. Because nze ndaba mulinga abakkiriza bye boogera nti mazima. Ebikere ebyalumwa byonna byasalawo bigobegoonya. Kati gw'obuuza byawandiika bitya lisiti. Abantu be babisaba mugobegoonya mu mazzi. Kakati eno gurupu eyo gy'olabye ebadde mu kifaananyi. N'abalala abataliimu baatuulawa. Because balina kuba nga balina assembly point. Webasooka okutuula ne bakkaanya basabe appointment. Ani gwe baatuma asabe appointment. Lwaki ebyo bikulu? Awo ofunira amazima. Kyosookerako is get the truth. So si be boogera. Because kyobalaba abantu abali organized bali badde nga bayina ne spokesperson anaboogerera anafulumya statement. Forget about nti bonna kufulumya statement emu. Nti mukulu Museveni tiimu ye gy'abadde ayina at least olaba ebyamaawo nga maawo waliwo ne secretary general twamulaba. So mukulu Museveni andabadde awo mu lukiiko nga ayinawo secretary general wa waliwo aliwo n'abuuza ti enjala bw'eba ekuluma ng'ekulumidde ebbanga bwe bakuleetera emmere kikulu nnyo okumanya olukiiko lwasazeewo okuwa emmere eyo lwatuddewa era ani yabadde ssentebe waalwo oba osooka n'olya emmere n'owona enjala ne tulyoka tubuuza eby'olukiiko. Akasameme okuba nti ekireese nti nsonga kyobalaba njagala ngitunuulire nga nsonga. Yes, chwala mbuuza ebibuuzo ebyo. Si ebibuuzo byembuuza nti njagala answers. Nawe njagala
oli akirowoozeeko ali erudde yes bano batuulawa mu hoteeri yawa by the way ani nanyini kirowoozo originally abagaya bannange katusinkane tusinkane omukulu then ne batuula ne bakkaanya ne bakona ensonga ze bayina then ne bakkaanya ku Samusoni anaabafunira appointment ate n'agifuna olunaku olwo nga ne mukulu Museveni is available ayina bagaya ne bamusinkana olunaku lwe lumu ne badiscussing ebyo tewaliwo kutakkaanya byonna babikkaanyaako ndaba Miracle y'amaanyi nnyo naye abalabi era bajjukize nti erinnya olikozesezza nga kyakulabirako sinze nafuna appointment kuba biyiza okutandika okutambula nti Samusoni ye yagifuna kuvuga nti Samusoni n'abafunira appointment nga tugulawo ekizimbe kino nga tugulawo next media park waliwo ekitontome kyewagira n'osaba appointment ne bagikuwa nkyagirinda mbadde ndowooza nti bwewagendayo wabateerayo ensonga eyo nasaba akafubo interview sebo Inter-Religious Council naye kati nfunye agenda okuntuukirira Inter-Religious Council sigirabye waawo mukulu Museveni yabayita ne bafuuka audience awe speech ye ebivudde mu kalulu nga bamaze nga bamuwa certificate I think you watched that in Wakitura now but waliwo settlement gye yakola ng'agamba ng'avudde ku byamuwanga Kivumbe byaliyo n'agamba ne father nga yogera ku father I think ono gwe baka wa Beiru kati naga you religious leaders mugende mwogere nabo bana abali mu by'obutujju banamugana abalala bayagamba ati ffe interest yaffe si kubonereza naye kutangira very good mugende mwogere nabo tuyina capacity tuyina obusobozi obateeka mu makomera but bwe muba musobola okwogera nabo mwogere nabo kati mukulu the archbishop Kazimba His Grace Stanley Kazimba Mugalu yakulembera Inter-Religious Council nabagende wa mukulu Kyagulanyi ne basinkana mkyala Kyagulanyi bali bakavaayo amaje ne galumba mkyala Kyagulanyi ne gamufukamiza kakati ayakakivumirira ekyo Pastor Miracle Center Kayanja yakakivumirira eddoboozi bali terivaayo bulungi but kino njagala kulaba mukulu Mugalu naye ng'akivumirira naye Pastor Kayanja kivumirira si wankizo bw'oba otunuulidde enkolagana ye ne president anti kyeŋŋamba n'omusumba Patience mukyala Namuga badde ayogera ku structures dialogue n'ebirala oli mukulu Kayanja asobodde okugezaako kukivumirira because kibi it's wrong it's incorrect but I'm challenging Inter-Religious Council ne Archbishop waayo bakivumirire bagende banoonye omukyalo oyo bagende bambe sole egy'okulumba sole oba bagende mu ddwaliro gye yali bakole photoshot it's not possible why because yena agenda okuleeta ensonga asooka nsonga ye that's why I'm not surprised nti bano abasinkanye mukulu Museveni serabamu ayawangudde njagala ondagemu babiri basatu nti bano bawangudde akalulu coincidence n'owekigezi n'oyo avudde ekigezi naye teyawangudde mukozi mukulu Latifu abaagamba nti abaaganye okubeera mu kifaananyi beebo abawangudde oba abawangudde be bali mu bataabadde mu kifaananyi anti kyenga abaaganye abataabadde mu kifaananyi ate nga n'ensonga eyo nkulu mwami Rumushana kubanga obanga eggwanga ffe tutaddewo embeera embi eriwa nti okusisinkana pulezidenti oba oziza gwa naggomola kuba n'ekyokugaana okubeera mu kifaananyi nakyo tukitunulire oba oli awo bwe tunaateekawo embeera nti kubanga kati kanku ekyokulabirako era ne puroguramu eno
akanyola bicha akaliwo wakati wa mutabani w'eggwanga lino mutabani wa Mamdan, Zoran Mamdan, wakati we ne president wa America Donald Trump, fenna twalaba enkaayana ezaaliwo nga musuubiza n'omusuubiza nti kyandibadde oba kyandibadde kirungi bamuzze ku ttaka gye yava, bamuzze wano e Uganda. Naye akalulu olwaggwa president wa America Donald Trump ate amanyiddwa okusosola mu bantu, ekyo n'okukyekweka ndowooza takyekweka, yayita Zoran Mamdani ne bagenda ne baba n'akafubo ne babaako bye bakkiriziganyako. Oba oliawo tuteekewo embeera nti tewali mutawana kusisinkana na president, nti bw'oba musisinkanye tewali na nsonga lwaki tudduka ebifaananyi. Bangi abayiseemu maybe abatali mu gurupu eyo nti bayiseemu because yakkiriza, tetukiinaako bukakafu. Nze nkwadde amanya gaabwe. Kyova olaba bw'obuuza mukulu Latiifu nti engeri gy'olina kaleegi okubeera mu kifaananyi, beera na kaleegi otuwe bali abataabaddemu. Nabadde ne bamwine, nabadde ne Rwomushana, twagenze wamu. Balina ensonga zaabwe. Isi olina obuvumu, katuli mu mazima. Because nze mbadde nnoonya mazima. N'obwenkanya. Amazima, I'm looking for truth. Nti eno meeting gye balina eyo si yakuteesa. It's not about dialogue. Yaki? Ekyo yerabiddemu katono, waliwo ekibayita radicalization. Obwannalukalala. Obwannalukalala. Kkiriza bogaana abantu, they are human beings. Tebalinga ensolo. Bw'oba omanyi nti waliwo abaazimbibwa obwannalukalala, nti bamwine okumulaba ng'atudde ne Kyagulanyi, oyo yasaze eddiiro, bajja kukalakata. Really, humanly. Bagiyita ntandaro, bajja kukussa ku ntandaro. So let us not pretend kiwe ekiri. Kyova olaba eddoboozi erimu ngeri yasebagala bwe livaayo osanga chorus audience nga nene. Kitegeeza nti oyo ayogeredde abangi abakoze ki? Tuyingidde obulema ne tubufuula ensonga. Kyendwana nakyo nti ono Latiifu ne bayina tebagenze wa mukulu Museveni kuteesa ebyeggwanga. Mu ndowoozayo. No, but that's it. Ante buno wano. Kuba ye yajja because kyobala mbadde nkuwa terminals. Kyobala njagadde ayogere endowooza ya Museveni. Kyobala mbadde nkuwa terminals. Latiifu abaddeyo mu parliament. Waliwo ne issues yaleeta ezimu nga zeetaaga kuteesa. One of them is Islamic banking. Idea yo. At least idea gobadde omubabadde bagikulembera. Mirundi emeka gy'olaba ng'ayita structured dialogue. Because wano watuukira okubasinkana. By the way, asinkanako mukulu Ruzindana and even Jack Sabit. I don't know whether you are aware. Nga agamba ba elders before elections, we need to be meeting to discussing ebintu by'eggwanga. Kati bw'abanga yasinkanako ba Jack Sabit ne Ruzindana, then ekitegeeza Nsibambi is already catered for. So question eri nti singa Nsibambi yawangudde yamusinkanye mu format gyamusinkaniddemu. Kyenjagala okubuuza. So eno meeting si y'abano, eno meeting y'oli. Oli ye yabayise. Bano bagamba be baagisaba. Kati we bulimba. Mu ndowoozayo. Kyenjagala okubuuza omuyeekera akola nnyo ne structures. Kubanga otera nnyo kyogera wano lunye nti Mwami Museveni muyeekera ate ekyobuyeekera akyeyagaliramu n'okukyetonda takyetonda. Oba oliawo omuyeekera bw'aba bakolagana naye naye bakolagana naye mu ngeri ya kiyeekera. Ati kyobala nze bwe mba noonya omuyeekera, my study now here eri ku muyeekera teri ku bano. Oba nabo bamuyeekedde. Siri ku victims, nze ndi ku muyeekera. Ono omuyeekera ye yakubye ekifaananyi ye yakifulumiza oba yabawaddeko kopi ne bagifulumya. Kati sobola kufuna mazima mu ono because ono amazima agakwesa tayagala gakuwa. Akuwadde amazima nti yagendayo. Kyeŋŋaaya tasobola, kyobola mubuuze biri. Bwe tomubuuza togendera ku byakuwadde. Kati kasooke tumuwulirize ono. Mwami Rwomushana neyanza. Bakuwadde. Ndowooza Bwana Rwomushana
nga bwekiri nti programu yaffe eno era abantu bangi ate barometer waddembe okuwa endowooza ye nga bulijjo era kyekireeta buli muntu wano kuwandowooza waddembe okuwa endowooza ye ku byabadde alowooza naye simanyi oba muteekateeka y'okugamba nti waliwo enkola ey'okulaba nti abantu ab'enjawulo abagezezzaako okukola dialogue kubanga history si ffe tutandise history eno evudde wala okitegeera waliwo yaliko omulamuzi mitani aliko omulamuzi Justice Ogola Nesomogere yakigezaako newabeerawo Intelligence Council ebadde ekibaddemu ebbanga ddene so si ffe tusoose ate bw'oba oyagala kudda mabega waliwo n'entezeganya ezaaliko e Nairobi si ffe tusoose naye kakati Lwamushana mukulu Lwamushana ye bw'akiteekawo nagati mu mbeera zonna mwakitandise kitya kyabadde kitya buli kintu kyonna kibaako n'entandikwa era njagala nkutegeeze nti okuteesa n'ensonga ezirina okuvaayo eggwanga nze njagala nkubulire President Museveni yaliko mu Parliament nga azze okukola State of Nation Address ne wabeerawo ensonga biseera ebyo waaliwo okukwata abasiraamu kwali kungi naye ensonga ezo ne zitaggwa kubanga mu Parliament wajja okwogera tetukubaganya birowoozo ne wabeerawo okusaba ti waliwo ensonga ze twagala okwogerako olukiiko lwatula opposition tugamba nti ffe tugenda kugendayo twali mu office of the prime minister ekizimbe kyekiddako Parliament nze ne ŋŋamba mu lukiiko nti bannange ze ŋŋenda kugendayo kubanga nze imamu wa Parliament waliwo ebintu bingi byendaba ebinyiga abasiraamu birina okugamba President Museveni era mu meeting nalimu okitegeera so nolwekyo bwe tugamba nti olwaleero twogera ku nsonga ezinyiga eggwanga lyaffe Uganda nga tuzoogerako nga ffe sijja kutwala ndowooza ya mukulu Lwamushana ye nga bw'alowooza eyo ndowooza ekyabugagga kye nange endowooza eyange n'abantu abalala be twafunye ekirowoozo ekifaanana bwe kityo ffenna tugezaako kibanga w'onojjanjaba omulwadde oyinza omutwalira Dr. Gondi ne bigaana n'omutwalira Dr. ne bigaana omusajja ali kasangati n'omutwalira omulwadde n'akola ki n'awona kati buli omu bw'abanga yose n'oyogera ku mulwadde nti bw'omutambuza ennyo mu basawo nga tatereera wala baga nti kati eyo mugyeeyo mutwale mu ssabo nga bawaddemu essuubi ti amalwaliro ag'ekizungu tegakyakola okukakasa abatulaba n'abatuuliriza kono okuteesa n'okwogera waleese ebyokulabirako amawanga agwogera wadde ffe tusukuze tuzaaliddwa Palestine bali mu kuttiikana n'Abayisirayiri naye nga n'okuteesa kukola ki kugenda maaso akati olwaleero ku mivuyo gyonna era naye Palestine eri abaga nti naye lwaki tuteesa ne Isirayiri okitegeera akati ku mivuyo gyonna egibadde gitambula mukyala Namugga ayogedde ku nsonga nagati abannange batuyisiza bubi nnyo njagala nkutegeeze akalulu kano engeri gye katambuddemu n'abo abaawangudde abamu mu opposition okubatta kutale center bajja kuwulira abasobola okwogera amazima waliwo obusimu obwayitinganye waliwo obusimu obwayitinganye nti oyo muleka ayitewo nga bali mu opposition so wabaddewo enteeseganya Uganda wabaddewo enteeseganya nga zo za masimu okitegeera nkute oyitewo mu mbeera efaana bwe nolwekyo bwe kibeeranga oyogedde leeti kakati Namugga ebyo bye yali yeetaaga okumanya era senga mukyala yali amanyi obusimu otegeera bandi mutegudde kubanga there is information you see Sandy Agada Bannayuganda ayakwata essimu n'alowooza nti gwayogera naye amulaba Sandy Agada Bannayuganda kasumba ekyo kikuyise twefuulira abatagobere kampuliriza omukulu ono 2021 bwe President Museveni is on record nti okujja kwaya yagaana bugaanyi n'atuukirira abo n'abatamulonda abasinga obungi either individually oba mu groups kati olwaleero bamaze kulonda waliwo abantu miliyoni 2.7 abagambye nti bino ebiba mu manifesito eno titukanya nabyo mukama wange President Museveni omumanyi tajja kwebaka ajja kwebuuza bano nsonga ki gye balina egitutaateeka manifesito eno and I can tell you amaanyi ga NRM ne President Museveni gabadde mu kuteesa kyobala even in the cabinet even in the government abasinga obungi yalwananga nabo so si kipya so information eyo sebo nga malize ensonga mukulu nja kujja mubuuze nti omuntu akkiririza mu kuteesa ayinza okugamba nti bateesa nabagenda bamalawo
nze njagala nkakase kwigamba bwe tuba twogera ensonga zino baani abatali mu kifaananyi ensonga zino zonna zetwogerako tuzoogerako ku lw'obulungi bw'eggwanga lyaffe akati nze nkakasa bulungi nnyo nti olwaleero abantu bangi kubanga gezogeragati abannange ate zino nsonga temwazogeddeko ensonga za mukulu Kyagulanyi aliriddawa Kyagulanyi president wa party w'ekibiina bwe tuba twayogedde ku nsonga y'obunkenke obuli mu ggwanga n'okwagala okulaba dialogue kati olwaleero ani bwe twayogedde ku nsonga zino era njagala okwebaza omulamuzi w'e Masaka okuta Faaza Ssekabira bamutadde okitegeera njagala okumwebaza byebivuddemu ebyo tomanya kubanga bino bina twabikoonako tomanya kakati bwe tugamba olwaleero nti twogera ku nsonga zino nga tulabye nti Namugga oboolyawo yandibadde mu buwanguzi naye embeera zonna ze yayitamu zamuleetera ebyo ebyakola ki ebyaliwo kati bwe tugamba nti waliwo okubeera nti tulina okwogera nkugambye waliwo obusimu obwakubwa okuteesa si kugamba kuno kwe tuliko olwaleero waliwo n'okuteesa okwali ku tale centers ez'enjawulo ku bantu bangi nnyo ne bateebwa nga opposition okitegeera naye obuwanguzi bwabwe oboolyawo tebwandikoze eki ezenteesaganya nazo zakola ki zaaliwo kakati ffe kye tukakasa bassebo ne bannyabo bwe tubeera nga tugambye tugere tuteese mukyala Namugga agambye agenda mu kkooti okitegeera n'abalala bangi nnyo bagambye bagenda mu kkooti kakati bwe tugamba nti olwaleero tubadde mu kalulu ka protest tutambudde ne tugenda bwetutyo bwe tutadde nekakasa bulungi nnyo nti bonna abayiseemu mu opposition era bali ready okulayira okukolera mu gavumenti ki gavumenti eno so kiba kitegeeza nti okuteesa mu mbeera yonna yama nti tutuuse tutya byonna bikoleddwa tugende maaso n'okuteesa n'abalala abalina ebirala bye basobola okukola ebiyinza okuleeta eggwanga lino awamu tugende nabyo mu maaso ku byaba sibe ab'ebyobufuzi mwakkiriziganyiza ki ku by'abasibe twayogedde mu kintu ekiri jeno ne tugamba nti abasibe bangi abantu bangi nnyo abakwatiddwa naalumanya ne saalumanya okitegeera naye ng'olwedde bangi abalina amannya bamanyiddwa balina ne balooya naye waliwo abavubuka abo abato abantu abatayogerwa nako nga famire zaabwe zezisafalinga naye nga ffe nga bannabyabufuzi nze sirina mwana n'omu wadde wa Luganda ali mu kkomera era abakulembeze bangi tebalina bantu baabwe bali mu makomera naye nga abaana abakwatiddwa abamu basangibwayo abamu ne bongerwako meeting eddako yaddi essaawa yonna kasa bulungi nnyo tujja funa meeting endala era kasa nti ku bannaffe abali wano benayagala okugamba nti bannange kubanga twagambye entandikwa eribeera ntandikwa tusobola okugenda nga twongerako abantu abajawulo naye tetujja tujja kugamba nti buli muntu yenna tumuyite Namugga agete wandingambye kuba nze nalina ebizibu buli muntu yenna situga ntugenda kumutuukako wazira bwe kinaagenda nga kitambula kijja kubona eggwanga lyonna abantu bonna bategeere nti twetaaga okuteesa kubanga ebirala byonna tubigezezzaako katuteese omukulu Nsibambi yagamba nti mwasooka kwogera ne Interreligious Council kituufu Interreligious Council kubanga era olabye wano baleese baseka ab'enjawulo baleese abakulembeze ab'enjawulo Interreligious Council kye kimu ku institution ezigezezzaako okufuba okulaba nti okuteesa kubeerawo era programu yaffe yakulemberamu omukulu Nsibambi Interreligious Council mweri programu eyo n'ebibiina bya civil society bingi era bitugenda okwongera okutuukirira n'abantu ab'enjawulo kubanga kino si kyaffe n'omulundi n'ogumu omukulu Your Excellency Mubarak Munyagwa ebintu ebyo biwulidde Uganda weeri yeetaaga okugezaako ekintu ekirala kuba bye tugezezzaako tubigezezzaako omulundi oguwedde Mwami Museveni akalulu yakawangulira wansi ku mulundi guno akawangulidde waggulu wakati we tuli wano ne 231 waliwo akalulu akalala 231 tutambule nga bwe tuli oba eno yesuula empya gye tugamba nti nayo tugiwe ekiseera kubanga era bw'okimanyi ti abafumbo bo babeera mu bufumbo nga tebazadde mwana okumala emyaka 2 tikibagaana kwongera kugezaako You see, nze lwaki nze ndi skeptical nze nziryomu kwakkiriza nti twandibaddewo essuula emalawo kino kye tulimu kubanga kye tulimu buli kalulu kati ke tuze tuvaamu luba lutalo bwe kaggwa during even after nti ebyokwesongamu eno netwandituse time netubivaamu netulaga kyetuzaako naye saidi eri mukulu ono nze situnulira na President Museveni yakabula n'ekibiina kye kya NRM entegeko eno yali yeebaddewo attempt singa ekomeddwamu n'omutwe eggwanga lya Bulaaya Sweden mu 2016 nga baga tufune structured dialogue Honorable Namugga gy'addaako onako
still NRM yakola olukujjukuju nezifrustratinga enteeseganya ezo. And ebiseera ebyo we were quite a stronger team than today. President Museveni General munansiko gwensuubira nti ayinza okuwa obudde bw'okuteesa ne ttiimu ennafu. Nze naakagwa akalulu emirundi 2. Manyi how vulnerable oba ng'ogudde akalulu. Neera mukulu Kabuusu Moses twadde naye ku Eagle. N'agamba bwe baatuuka yasooka n'abateeka ne mu nkola ya 4 acre model. N'agibasomesa 4 acre model. Ogamba okugibasomesa badoze babukaale bagende bagiteeke mu nko. babukale. That is according to Honorable Kabuusu, siri mukakanya bakulembeze. So njagala abantu bantegere nti of course sijagamba nti tiimu yagenda yabanamba lujega ng'abantu no basajja mwe bali abagundivu ddala. But nze ku experience gye nyina bwe nalaba enteeseganya za 2016 zaali mu Sweden nga yeziwemyemu omutwe enfa gye zaafa. Sisuubira nti Honorable Latif, with all due respect, Honorable Nsibambi Council, nti mwengawo mwagenze nti kuba ne meeting olaba Honorable Latif eddako tebabawadde lunaku lwene ebaawo. Kasumba akubuuza nti yaddi because ideally meeting standards were adjourned to a certain future date nti era tukatugenze mugende male kino mukomewo olunaku bwe ruti. Nesuubira nti president ekituufu ayinza okuba yasanyuse yafunye aba long time abakulu abamukanyiriza ebbanga n'abalabako, but I don't think nti ajja kuba wanyo ayina importance gy'aba atakinzeeko. Interreligious Council ezeebeerawo ng'ekiguumaaza bino nti Elders Forum bingi ebyakutandikibwa mu 2016 n'ebyonna tebyavaamu makulu. Naye nze nandisuubidde nze kye nandisuubidde Honorable Nsibambi kirungi Honorable Nsibambi ne Honorable Kabuusu bakyali mu Parliament nammwe gye muli mufube gino emyezi mututerewo structured oba munagiyita kinga Parliament mwe muneefuula oba mukooptingayo ba nti muyiteyo ba stakeholders abalala muyise resolution tubanaye twegatteko abantu abalala. Gino emyezi 3 tufune national dialogue twogere ku bintu ebigudde mu nsi yaffe. Singa otuleetera motion eyo tubanaye let us dissolve into a national forum egenda okufuna bane kumukkiriza abati bakamabe. Then it's unfortunate. Nenze nandisuubidde Honorable Nsibambi forum entuufu gye yandikozeseza Parliament bamoving a motion bagabe bannaye twabadde wa president tusaba Parliament eno let it evolve into something else kuba Parliament obuyinza obuyina so gamba nti buli kibiina kitulondeyo ba leaders abalala nga 3 tufune we tutuula ne bano Honorable Latif nga we balinga ba I don't know how you term them to be. Net funeho chi dialogue, sort of a dialogue. Because we are kind of tending towards a stalemate, a meaningful. Kubanga tukize tugane Samson, twetaga electoral ne constitutional reforms. Ekyo teri akiwakanya. Olwaleero weetaaga amateeka ag'ebyokulonda amakakali okusinga gano ga Musibya byayi. That's number 1. To the extent that otuuka n'okuteekawo amateeka agavunaana omuntu azanyidde mu kalulu emisango nga treason tuwonozanyira mu kalulu k'omuntu kobe musirikale kuba onovunaanibwanga omusango gw'okulya mu nsi olukwe ogwokubiri okukendeza amateeka obuyinza bw'akakiiko k'ebyokulonda reforms eziri meaningful nti wabeewo declaration of results zikolebwa oba ku sub county levels nakinaki bingi nnyo ebyetaaga okukolebwa okutuukibwako naye approach eno nti Honorable Latif baveewo bogene Interreligious Council President Museveni adde mu wiiki emu bw'abongera appointment abawulirize baddeyo bakomewo abawulirize kuwaddawadda mugalu monde simumala mmanyi owona bwe sikumala mmanyi oyinza okuba edduwa gye wasomye yakutte ng'omukulu ejja mukwata ku mutwe akwongera obudde abawulirize but I don't think so. I don't see that coming. Kyempulira wano nti teri awakanya kuteesa na Mwami Museveni naye ekibuuzo ekikyaliwo nti muwaatwa ki na mitendera ki egiyitibwamu okuteesa naye era ani akulembera y'alina okulembera naye nga bali
nti mu butali bwenkanya Abapalestina bafiirwa ettaka lyabwe abantu kumpi obusiriivu 8 n'emitwalo nga 7 n'abagwamu ne bafiirwa ettaka era abamu wetwogerera olwaleero we babeera bamanyi nti jjajjange yabeeranga wali naye nga Isirayiri ettaka yali kutwala n'abantu abafa ne bafa Mwamunyagwa bino abimanyi ebbanga emabegako awo Isirayiri essa abantu emitwalo 7 njagala okulaga Palestina gweteesa naye abo baba basobola okwogera njagala ompeeyo ensonga entuufu lwaki ffe tetwogera na Mwami Museveni ate njagala okutegeeza Samson eyo ensonga entuufu lwaki tetwogera na Mwami Museveni sigirina kubanga njagala okutegeeza nti bw'oba n'omukulembeze w'eggwanga nga tasobola kuwuliziganya n'abantu bakulembera oba baweereza nabo then that is wrong ekyo kikyamu era nze njagala okutegeeza nvumirira nnyo abeesiba Gomesi ne bagenda ewuwe era nvumirira abagenze ne bana abakulu ne batalabikira mu kifaananyi that is very wrong kubanga twali badde ne group photo ng'eri wali ng'ekifaananyi tukira abantu bonna abagenze bw'abanga ebyabatutte byabadde bya bwenkanya naye nze nkugambye nti ono bedda bw'oba ani akyogedde mbu Mwami Museveni muyeekera nze nali manyi nti okuva we yatandika kale bw'abanga akyali muyeekera era ng'alina omutima gw'ekiyeekera atumazeemu amaanyi kwaffe twali tumanyi nti omuyeekera bwe yava mu nsiko twatandika omulonda nze namulondako mu kalulu akaasooka nga bakyali ku mulamwa namulondako kati maze okulonda kwa mirundi ng'esatu nga sikyatunulawo but omuyeekera nsaba yejjemu omutima gw'obuyeekera kubanga mu nsiko yavaayo dda myaka 4 era tukyakuyita omuyeekera that is very wrong naye bano kye baabakozeseza nze Latifu mutima gwange sinakkiriza nti mwagenze mu bulungi kubanga bw'otunulira enjogera ya Honorable Nsibambi okuva we baavuddeyo kati enjiri yakyuse enjiri gy'aliko buli ku TV walaga ku radio mukkirize nti omusajja yatuwangudde bannange yatuwangulidde waggulu kaakati bano intention yaabwe is to legitimize kuyambako okutegeeza bannayuganda nti omusajja yatuwangudde akakodyo ke yabateze omunyago guli wano yatuwangudde tumuyambeko abukale mu ntebe si bino bibaliko ezo dialogue nze ku lwange era Latifu nkubuulira wabanga Nsibambi teyakubuulidde kituufu ekyo si kyekyabatutte namba 2 omukulu ono yennyini gwogamba twegerezeganye naye leero mbaddeko ku parliament n'abakulu abamu ne bagamba nti president bw'abadde mu cabinet n'avaayo n'abagamba bannange njagala mugoberera ensonga y'e Masaka luli nga tebannaba kuddamu recount mukyala Nammere baamuwangudde era njagala baddemu ababala akalulu ako naye nga ku muntu yenna alina intelligence ng'agoberera ebyatambudde byonna e Masaka byabaddemu obwenkanya ekyokusatu twogerezeganya n'omuntu atakkiriza mu multi-party dispensation bino bye tulimu enjogera y'abamwine nti twagenda mu bino nga tetweteeseteese yendowooza ya mukama we Kyovula yakugamba 2026 sijja kuba n'opposition ye ekigendererwa kye is I will crush them, I will finish them. Kakati gwe twagala Samson gwe twagala okwogerezeganya naye buli omugenda ku negotiation parameters ziba very clear muteekwa okumanya twogera kuki okitegeera twogera kuki era kitutuusaawa si self singa nze namugga but kulwe eggwanga kati mu nteeseganya mu nkola eyo baani b'oyagala okubeera mu nteeseganya ya Mwami Museveni baani abandi baddemu kakati saawa eno bw'otera bino ga nti bwe tubanga tukola ekintu kino kubanga ekyokuteesa nkyagadde nti okyagala we believe in it baani bw'owalaga nti bano babeere mu nteeseganya kakati nsaba okutegeeza eggwanga nti natandise nkugamba nti waliwo formal structures waliwo emikutu egiri known constitution naffe bye tweteerawo number 1 nagambye nti iPod platform yaliwo nga nnungi nnyo twakagikolamu amendment omukulembeze nga asobola n'okutula ne bakulembeze bannaabwe ne boogera ku nsonga z'eggwanga because bakulembeze bannaabwe tuli bamativu nti they are our representatives bakulembeze baffe bino ebya mukulu Nsibambi ne banne nakubuuza nti kati waba bawandiika amawulire bawandiika nti ani yagenze Nsibambi ne banne Nsibambi ne bamu ati nkugamba no that's why nkugamba Samson njagala mwawule bino nakugambye nti challenge gy'olina omuntu gw'oli naye alemereddwa okukozesa structure ezamuwebwa mu mateeka alemereddwa ozikosa which is very wrong nkugambye batuvuga kivandulo bino bye tulimu nkubuulira omusajja yakwata eggwanga oba yatuteeka mu wallet oba kugamba we are run as a family bino byatu yasalawo nti kati ono muteeke wano era mbadde mpulira mwogera okutale sente ate nga ge mazima bakuba obusimu bambi oyo mumuleke bwotyo tunatambuza eggwanga bamuleke ogenze mu kalulu results zivuddeyo ono yawangudde why must I make a call okuba declared number 2 saawa eno akugamba tututeesa naye ekyamutwala mu nsiko kubba kalulu
naye yeefudde kakensa mukubba akalulu ate n'obukodyo ne bukyuka nnyo nti kati akutte emmundu eyaffe gye tugula ku ssente zaffe n'agitunuza mu bannayuganda ffe Ssemba bule tumaze ebbanga twekaabira jjukira okuva mu kamyufu KNRM mwabiraba amasasi ne gafuuka amasasi Honorable Hanifa n'akaba n'amaziga abasajja balabe abasajja batemu abaabwe abasirikale ekyo tekyogerwangako so buno obujozi Samusoni buno obujozi akalulu okubba akalulu kalina obuzibu mu ggwanga eririmu abazadde abakwata ssente ne banoonya ebibuuzo bya P7 n'ebya senior 4 nga gavumenti naye erwana nabo kizibu nnyo okumanya oba obululu bubbi bwa gavumenti oba bubbi bwa bantu ba bulijjo kubanga bwe bibanga ebibuuzo bibbibwa nga gavumenti teriimu kizibu nnyo okukakasa akalulu kabbibwa systematically oba tuli mu ggwanga eririmu ababbi ate naffe tulina okwongera okutegeeza pozi information gyemuwa nti ebintu bino byonna tugenda ne tubikola mu bibiina byaffe ne tulowooza nti bigenda kukomaawo walaba mu primaries zaffe mu akamyufu kaffe mu bibiina bwekaali omuntu tabeerako mu kitundu ne bamugye ne bamukakatawo tikati yeggwe kati ebyo byonna gye bitandikira Samson njagala nsaba bannayuganda tweteeke mu kino nze mu kusaba okwange tutandike okuwa kye bayita obukulembeze ekitiibwa tubulengezezza nnyo ate ne twefuula nti ono atukulembera ate yatujooze nnyo alowooza atuyamba buyambi saawa eno ffenna buli omu alina kufukamira buli omu alina kwetonda so nze nsaba Mwami Museveni musaba ekintu eki kimu jjajja abazzukulu engalo zo zirimu emisumaali abazzukulu afumita generation agisse so nze musaba emyaka 4 tugimuwadde ajewewaddeko negyafunye akoze eki agifunye nze nsaba kakkane ng'omukulembeze kitwale in good faith so nga tweyanze nkugamba akakkane akkirize nti ffenna tuli bannayuganda this is our country tewali yasalako kabajjo talina mandate by we to solve standard etuyisanga bwayagala tagirina era nebaza Lwomushana avuddeyo nayogera ku nsonga za first lady waffe ebyabba bye byali ewakyago enyo byonna bikyamu tubivumirira era nsaba mwenna nga totunulidde political party bwe wabangawo ensonga yonna ekwata kutulugunya munnayuganda nsaba tuvengayo ffenna tugivumirire yewaawo oyogedde bulungi ogambye nti mu Uganda kaakati buli muntu akulembera abantu aga nti abayamba buyambi nze byempulira buli mukulembeze wa kibiina aga nti abantu yabayamba yabuyambi okubakulembera ekyo kya mulundi mulala Mwami Fred Bamwine nga okubira ffe abakkiriza mu langi y'abaddugavu Pan-Africanists we say different fronts or many fronts but one struggle ndiyo mukwabo abakkiriza nti Uganda y'abannayuganda bonna kyenkanyi kati mu Uganda tulinamu abantu babiri miliyoni 8 zagambye nti twagala President Museveni ne manifesto ye miliyoni 2 n'ekitundu nzigamba nti afe ebyo tutubikiriza ate nga nabo bannayuganda yes bonna baki bannayuganda so ffe tugamba nti nedda n'abano miliyoni 2 bano abatakkiriza manifesto eno they are also Ugandans tuteekwa okubawuliriza oba oli awo waliwo ekibatateeka muno ekyaba kibayina as a superior idea so tuteekwa okubawuliriza I work with the president era buvunaanyizibwa bwange mukyala nga bw'aba ayogera noonyemu kakyakwa kapya akuba tateeka muno akanyiiza namuga because for us kyakugambye kyemutateeka omwo nti omuntu bwe mugenda mu kalulu buba busimu ani ayitamu n'atayitamu ekyo nakyo kukibanga kyekyo tunteekwa kutuula nenamuga kukibanga kituufu aleeta obujulizi kubanga let me tell you abantu ensobi gye bakola kwe kulowooza nti abali mu gavumenti bamalayika n'abali mu gavumenti bakola ensobi mbugenderevu ne mbutale mbugenderevu naye ekyenjawulo ekituyina ne President Museveni tuwuliriza don't be surprised nti buli kulonda ababadde bamuwakanya kati nga mukyala namuga toyewunya kulonda okujja nga ye campaign manager ate sigwa ogenda kusooka
bantu banje baze wano nobogera nga bwoyogera ku nkomerero ate nze omulimu gwange mwangu nnyo namugabo wajja nsalutinga ndiendelea so ffe tukkaanya nti okuba kutereza eggwanga amakubo gayinza kuba ganjawulo whether formal structure or not ekikulu kiri nti kinaatebenkeza Uganda kyeki ekikulu kiri nti buli omwana afuna obwenkanya. 2 I'm a student of diplomacy. Abantu abasinga obungi mwami Lwomushana bwemba nga nze ntudde mu ntebe eno tokkirizibwa kuyiikiriza ebbanga yona lyemuwulira is a student sijja kukkiriza muntu yenna ayiikiriza abasinga obungi enteeseganya buzibaawo balaba olunaku olusayininga naye there are many shadows behind the doors. You remember when we had a problem with Rwanda in Sarunganzigari? Many meetings, but they were not only what we came to see was the border opening. There are formal diplomatic channels and informal. At the end of the day, is to achieve the main objective. Main objective yerwa. Ntabana Uganda yabana Uganda bona chenkanyi. Yeah. Bwana abo balina ekituyita dissenting views tubawulirize then butunazi kunganya egwanga tujja kulitamuza wamu. 2 fabasoma marketing. I want first of all njagala kwebaza mukulu Latifu ne timu yo. The mere fact nti NBS program barometer akasa meme is discussing this matter. They have tickled the debate. Since last week. It is a matter being discussed now. Yes. There must be, something is going to come out. Mao Zedong yagamba, the president of China then, Chairman Mao, that the caucus of 5 minutes can save a nation. Iyo meeting joga jibagambye esawa kumpisatu namuguyinza kugiyisa mu maaso ne yakolebwa nekinzikanya nawo omukyala namuga nti kireeta obuzibu mu Uganda kati kunyumagana mu bibiina byammwe. Bw'osingana kati wanu obusungu bwalina kuwa DF sebo ng'owuumawumba kale nga nfumbawumba kangambe bwe nti nze njagala kusaba omukyala namuga okuteesa sikwabuwaze ne banno naye njagala kukkiriza abanyankole balina olugero nti ezimbya akamwa tegaana ndala kulya. Abannayuganda banaalaba nti kikulu okutambula nga Abannayuganda kitole gavumenti ejja kwogeraganya nabo ne muka wange president winya kusigala nga muwandiikira report why tukwasizaawo kubanga waliwo Abannayuganda bakyajja naye bumugaana tewaliwo ajja kukaka naye naawe olugero lw'Ekiganda nti eva ku mugendo efuuka kaasa kansuubire ntumugenda kufuuka kaasa kubanga Abannayuganda empaka tezirina gye twagala eggwanga litambule ligende maaso. Yesula empyeyo sebo toyanze sebo omwami Latifu Ssebaggala waliwo omulabi waffe agambye wano nti weebale nnyo olwa programu. Ekibuuzo kyange eri Oweekitiibwa Latifu Ssebaggala agambe Bannayuganda nti if this was bwe kubanga eno yali consultative meeting olw'obulungi bwa Uganda ate consultative council ekulemberwa Oweekitiibwa Kiwanda eyo yakiikiriddwa ogamba kikubigambibwa nti Oweekitiibwa Norbert Mao yasuubiza okukola kukuta abavubuka ba National Unity Platform nga yakayingira mu ofiisi nga minisita w'essiga eddamuzi teera Mao yasuubiza ebikira ku byosuubiza ne ttiimu yo ate nga yatuula mu kabineti naye tewali nnyo kivuddemu ebyo. N'olwekyo kikyoyogera ku nsonga ezo abiwandiise mu Luzungu nebikyusizaawo. Kyalina okumanya nti okuteesa process dialogue process it's not an event twatandise era kyobola bato kwa wiiki ewedde okutuuka olwaleero debate yeyo egenda mu maaso
Nocho nze ndabye dati ndi musanyufu nti debate egenda maaso. ey'okugamba nti wabeewo okwogera n'okuteesa kati yegenda mu maaso. Bwebanga byali mama watula mu cabinet. Bingi ebibadde byerabira n'okwerabira tuli ku debate eno. Tetwagambye nti ekifaananyi kubeera public kyatukoze bulungi nnyo. Ogamba nti buli omu kati ategedde nti tewakyali byagenda nti kwekweka nti oyogera ne President Museveni. Yogera naye nga Munnayuganda. Saba meeting mbeera efaana bwetyo. N'olwekyo zekakasa bulungi nnyo nti ensonga ntuufu nnyo bw'agamba nti ate Consultative Council efforts zonna institution zonna weeziri eziyinza okugamba nti tukole kino naye bwe kibeera nga byonna byonna weebiri nga tebinaba kutambula bulungi buli omu asobola okubaako kyakola kyova olaba nti bwoba n'omulwadde oli akuleetera eddagala lino nakuleeta eddagala lino nakuleeta eddagala lino kyebeetaaga kuwonya mulwadde Uganda kitwetaaga okuwonya tutambule kiriwa kiganye nti bwaba bonna baleeta eddagala tebaleeteramu ate tebajja kuleeta lyakinnansi eryaffe egganda eryekinnansi erikyalinaako bukwakkulizo bwonna tegenda oliteeke mu senseni eryo tujja kulinywa bwe tuba twagala Uganda etambule maaso olwekyo zikakasa bulungi nnyo Uganda ffenna tulina ettaffaali etuyinza okukola bw'oba ogamba nti ogenda mu kooti ng'owakanya ebyava mu kulonda kooti z'ogendamu era mu mbeera efaana bweti kooti za ggwanga bw'obeera kugamba nti ogenda kulayira okole mu gavumenti kiba kitegeeza nti waliwo obwetabo ogamba tutuule tulabe tuyinza okutambuza eggwanga. Wamukyaso Romushana olinayo olugero olulala? Ndabye mukulu Latifu ngagamba isika kati twaleese debate twale debate gye waleese debate eriwo ya mukulu Nyombitembo ngagamba temukkirizibwa kwogera ku byavudde mu bululu ndozo yine kiragiro kati tukkirizibwa kukolesa platform eno ganti banzibye oli nkyeyaganye okwogera mu ngeri efe ebyo okulonda. Very good. Kati eyo debate yandibadde eriwo kati yandibadde obululu bwatambudde butya kana akalulu kagenze katya kati mukulu Latifu ne banne baleeseewo diversion kyobola basi aseesaamu enku aseesaamu enku mulala. This is good mathematics, it's politics. Oli akibaze n'akola diversion but sijagendayo nnyo kakati gye tuli. That's why you see wa debate gwaseesaamu enku nti olukiiko lwabwe lwabadde dialogue o lwabadde lwakusaba kuteesa. Olukiiko lwabadde lwakuteesa oba lwabadde lwakusaba kuteesa. Kyova olaba be baasaba ne babakkiriza bwe baatuuka ne batandika okubasomesa. Omusajja yatusomeseza history. You see, that's not a dialogue. Ebadde lecture. And indeed mukulu Latifu Chomola yafunye lecture ne mukulu Nsibambi. But Uganda weeri kata wetujja kusinziira tulawo batusobola okuteesa okujjawo ekizibu. Oyina jjajja. Oyina obugamba. I don't know how they call it in Uganda. Mu kitchen bazimba wakatandaalo ekibanyi ne bateekayo amenvu bakiyita ekibanyi ukolita obugamba kakati amenvu ago abaana abazzukulu basobola okulinnyayo ne bagalya nga teganaba kwengera but waliwo culture waliwo okukaanya waliwo okukkiriza waliwo ennuno ezajja nti ffenna tugalinde gengere bulungi ku lunaku lw'omukaaga oba olwokutaano tuye jjajja atuwe and embeera yaliwo nti jjajja yali just yali mwenkanya ng'abaana abazzukulu nga babala amenvu ge tuyinawo menvu 6 pieces 6 tuli bazzukulu 12 buli omu ayinawo obunankani bwe 5 nga it was just kakati ekizibu ekiriwo kiri nti jjajja amenvu agalya ate n'agalya nga teganaba kwengera so abazzukulu bajja ogenda kusanga nga amenvu gagenze dda tebamanyi katalawo ne batandika okulinnya because waliwo abazzukulu abamuyamba okulinnya ne bagalya nga teganaba kwengera kakati nabo abazzukulu balinnya buli weebaka omuzzukulu alinnyayo n'akola ki nabba. That is why now
omuntu w'amaanyi mu national resistance army mu by'ebyobufuzi yoyo amanyi okubba akalulu. Oyo mafia oyo tomusobola. You get olina okuba naye osobola okuwangula. They have become zino size pillars ezaleeta NRA kuva mu nsiko. Pillars ezaleeta NRA kuva mu nsiko baali bakadde nga bakadde ba mazima. But from today onwards balina kuba abayaayi. So eno inayo agamba nze nja kubisobola rabada ba style tugenda kabanja ate wuyo abuzeewo ate eno inayo omulala yamanyi okukabba. So it's and my view is eno situation is irreversible. Tesobola kuddayo. Waliwo agambye wantu nedda. No, it's irreversible. It's muyino kuyita mu bwebanga nga bwogamba omuzigo gw'ente bwogamba nti tetukyayina mpaawo magombe gazza ng'abaganda bwe bagamba irreversible. Tutunule ffenna tuzinga emikono tutunule butunuzi. Omuzigo ogw'ente si muzigo gw'abaganda no omuzigo muganda oyogerako omuzigo gwa nte kakati omuzigo gw'ente bwe guyingira mu obukyafu ettaka n'ebirala okubijjamu olina okugufumba n'ogusengejja olina okugufumba. So we have to first tulina okuyita mu fanasi eno Uganda weetuuse erina okuyingira mu abali erudde eyo atalina nsimbi tafumita kindaazi tusaze ne tugenda ewabalina ensimbi zaabwe.